Yes right. Yes okay. Tukatandise akomulundi guno. Kakati bwe tutandikidde kalakamu kaliruye eno waliwo babwoya bwatuuka n'abatuuze okumanya baatyamu beggalira. Kakati wano erudda waliwo jamu omulala yeyagana okuyingira ne bajja bali basatu eyali ow'ebiddugavu ndooza ye bosi kati iruda neryoka efuutukayo jama bamutulagako ninya kyava avaayo iruda alina embi ne bamwesimba mu maaso babano bandibanga bamenyi b'amateeka kyava abeetegereza yooyo mwe alaba abakulira yooyo bamwita sadisi tundeevu sadisi n'amulagako wano nti njirina ogiraba bwana gundi ogirina nange njirina onono gwe beerizemu wa US Marshal abamunamateeka n'abatunulira naga bamuze ku kaalo kuno okukola fujjo n'agibalaga ate ye empya sadisi yagamba tundeevu yagamba mwana kasajja n'agikookinga ono tannanyega n'asobya omukono mpola muzze aliwo nalina biccali bye bibiri kino ffega okumanya kyatya kyamugaaya n'omugaaya ana n'akalala wano kyanyiiga kisadisi agala tulemesa zize bayimiriza lolo soose ffega ekitalisera munywera ku ndevu aja kyokya endevu olina king bgs weerabira kakati mwe muzikwasamirira ku kaalo amanye nwana zedda ez'abakawuboyi zabanga zakweragako kakati banyiivu akaalo keeko bakayita scratcher pass yagijjayo alo n'asabula ebyasi ono oyo wa US Marshal yali wa tabbu kyava abuwerekereza ebyasi kano bakasekudde sadusi yagamba lika musajja kunkuba kyasi mu ndevu kanve wano n'asooka adduka ali kanvaali ono omuyaayi oyo munamateeka alina sabba wanga bw'okiwulira yabusekula kati wasigaddewo kamu ka sadusi ka boosi kaabwe kekwese ludda mu kipipa kalina ebyasi kabisirwa wano ku beroti naye najjayo n'ateekamu kati we kawulira ng'ateekamu ne kalowooza alabika bimuweddeko ne kavaayo kalina bbiri kakati gwe njagala nkusekula ebyasi nze yakakuba ekyasi baaba sikaasi matuka yali musajja watabbu nga bw'okiwulira yali wa US Marshal banamateeka bali abataazanyirwangako mirembe mikaddemuko wabula mu kaseera ko n'enkuba yatonya omusajja ono Sadisi Slim yali musajja ayogerwako mu byafaayo omusajja yamenyanga amateeka nga bwabba temutawana mugoba kubanga temusobola kumukwata wabula ofisa wa US Marshal bali bamusinze commission okubeera nga akwata akasajja kano ne busajja bwe era naye bambi ebyasi byali muyiseemu teyasobola kubeera nga asimatuka nga akasajja yali amaze okukasekula lala tugenda kinyonyoka kati yoono wayise emyaka 10 mukyanga bamutta Sadisi kakati olowooza omulambo gwe baagujjako ku kyalo baagulekako nomad cinematics ne batuletereka sinema. Tusobola okuzuula ku gold wano nyabo bano balambuzi waliwo omukyala wano abalambuza kakati gold takyalabika kuno Sadisi ne basajja be baali bamubba gye bamukweka situmanyiyo balono babuuza balowooza kuga baali balowooza mbu bajja ku kyalo kuno okulambula bagenda kulaba ku gold batwale ku gold ewaka. This entire mountain is covered in it. Check out this cool stuff. Keep that as a Wata
ojja kuddayo naye akiika musiru For reasons tuze kunona gold atuwavu justice isn't as sought after these days. kakati And now for even more fun, my friend Wally here will take you on ono kyali wange boli actual agenda batwala abalambuzi to be in production. mu kirombe ewasibuka evvu lino If you're good, I'm sure omunaba mulungi you use one omunaba bantu balamu so that you can do it. ajja batwala It's mining. abawoneka bukumbi musime kuvu mwetwalireko Oh yeah, nti kale doing it his whole life. babali bamanyi bagenda saga ku lugoludi muje tugende abigirira mu dduuka oli baaba saddusi yoyo yafa naye omulambo baagana okujja ku kyalo kati abalambuzi bajja ne bekubya naye ku bifaananyi yasigala kuno ku kyalo nga bw'omanyi kafirimu bakayita sadduse slim rides again kwegamba sadduse ng'azzeemu ng'azuukidde twavayo ne tudda mu Muzihamn prison komera liri eno lya ku kyalo kumpimpi n'akaalu kwe tubadde eno ebweru w'ekomera wali eyavaayo ne jiiko nja bakuba tukikoze yanguwa tukikole yanguwa tuve wano kakati waliwo babiri babano batoloka lindako akutte eno bakataala kati baba bano bajja badduke yanguwa wotoloka mukomera boyire bakwatako oba owedde kakati wetwavaayo waliyo ofiisa munaffe wuuno eno ali ludda naye ali ku duty baba twanjulira mpola tugenda kanyonyoka ka action comedy anti nze mumanyi kasita kwata mu comedy guba kugenda kujabagira abeera King Vijay kakati ofiisa akolera ekitongole kikino ABCD ofiisa wa ABCD Alaska Bureau of Criminal Detective kwegamba ali awo yajja gwenoonya ye aliwa akuta akatooki olw'obutooki obulabula gwonoonya nti nzija najja nayita eno emmanga kiringa kiweeyawozi kiri awo aliwa najja ng'asagula mpola eno tooki tekyakola eno bwa misana najja ng'ayitamu wano okuba mutumye okukwata wano wabula agenda okuwulira eruyi ng'awulira kerere kumba akasajja kaza okukwata kaleero kawambye namukadde akute pusi ye akute kapa ngenda musekula ono mumpe ebintu bye nabasabye ebiri ku lisiti ono agenda kufiira waloozi nkubuulira ne kamuteekako embwasi afandi yagamba gwe akute kapa namukadde akute kapa ye n'alyoka ateeka akasajja mu tageti n'akateeka mu tageti kati namukadde yafyotola ono ekigere bwe yayasama ono yamukuba buleti alo ne kapa gye yali akuterekkirira yamukuba buleti baba batendeke kakati twavaayo netukoma kuba naffe abatoloka jangu waggwe ki ande onaasembe mabega w'otubiri ande maama nkooye ja tugende naawe I told you from the beginning. Nakugamba okuva ku ntandikwa olina okubeera ng'okajjuza sawa y'okutoloka weetuukira obeere ng'olinamu mwana nkimanyi naye nkooye akabengo kansi kale tugenda kufuna emmotoka tugibbe tuvuge tugende mu Canada pulani nyangu nnyo just kubba mmotoka nga tugenda teri agenda tugoberera bali mu miti bali mu kibira kakati nfunye pulani empya tugenda kufuna emmotoka tugibbe tugende mu Canada mbw afunye pulani endala kikubeera kumpi yemu yeeri gyamugambye olina maapu maapu obwedda neerabidde najja muwe maapu bakataala babiri omu mugwagwa omulala mutumbaavu kakati kale somasoma tulabe bwe tuli waliwo ekibuga ekiriraanye bakita Riddle Rock oti tandabe ne mwana andi oli musiru gwosomye tuli mu Alaska atowooza Riddle Rock kwata kimaapu kyo tekirina namakulu batulose nga andi agamba yalina maapu tetwetaga maapu yo kati tetwetaga maapu nkugambye tetwetaga maapu
the guards talk about? yatandika kwekyanga A little town in the mountains. Simple. Hike to the mountains. We find a car. kano Steal that ka car. action comedy kagenda bawuumira kalimu bano bakatala babiri gwe musiru gwe kugamba tetutaka kimapu Hike to the mountains. okume tugenda Find a car. tugenda kuyita mu nsozi Steal that car. tuvite mu nsozi Drive to Canada. tufune emmotoka tugibbe tugende mu Canada okitegedde jangu no tugende yetukwate kubo tuve wano tudduke Is it Canada that way, bro? tugendagenda mu Canada naye ate ninda no gwe fiiru ono akulembedde ye fiiru owemabega gotuvirye ande ne bajja badduke ne bajja bayite eruda mu nsozi njagala olabe olina king bije siweerabira kano kagenda kuwoomera anti nagamba nkola ntuni nkola nkorea na komediza kakati bajja bayita mu nsozi nno bambi nga omanyi nga watolose mukomera ate ebiseera ebyo sigamba nti no kyabeera nga kyangu okugoba kakati twakomawo ku kaalo tebayita scratcher pass gye twatandikidde bajja gye bagukidde Some clothes. Set that clothesline. olaba engoye ezo tugende tufune engoye tusooke mwana tukyuse abantu baleme tutegeera akaalo keeko akaalo kuliko engeri yaki ono najjawo ku ngoye kano kateeteeyi naawe jangu nyiwane ku kijirikooti ajayambale jangu ofune engoye nawe oyambale engoye omanyi ono ye kataala ande yafunayo wali eryo najjeemu ez'ekisajja ezitegeererawo namulekeddewo bino si bubulawuzi buno kandabe kano kagoyeki ono esi bayambadde neetereza ye fiiru yalinga omugezigezi naye ali awo musiru kati laba ande byayambadde alo oyambadde biki ebiriko mwana oli musiru nkitegeera jangu nno jangu tugende abantu jangu abantu lindako tulabe nga waliwo abajja be bali abalambuzi ababadde baze ku kaalo mwana muwala abaliita abalambuzi balagawa omanyi tudde eno tudde eri eno bayinza okutu ne bajja nga basa manye okutuukako wano waliwo aliwo baaba ate ani aliwo ani ali awo waliwo aliwo awo lindako namuyita gwe alo ne mwana oyo alayika si muntu oyo si muntu kumbe kabumbe kali wano kamani gwene kakati banaffe beetoola ate ne bayita eri kakati tutuuse ono yali soodya waffe gwe mbadde mbagavako eyagenda eyakwata bali abasajja basadusi abali batubbira ku kyalo yono ofiisa wa US Marshal musobola okwekubya naye ku bifaananyi mubeera bwagadde It was actually right here on ye gavumenti ndowooza bwe yamala okutta bali abasajja ye bwe yamala okwata bali basadusi n'ebisajja bye ye omulambo gavumenti yagutwala ne balekera kuno ku kyalo gwa sadusi kati bo kye baakola ne bamukolamu kamani kwe ne bakateeka wano abalambuzi si bo bajja ne babalimbira kuno ne babajjako ku busente mwana muwala kati oba Katalina Katrina tubuuze ku bibuuzo ate kino kyawanika kyokka beekwese mu bano basobole okwebuzaabuza. I was just wondering, this sudsy guy, instead of getting into a gunfight and dying, wanted to drive to, say, Canada. Which direction would he go? Mbadde mbuuza ng'ovudde ku bya kwegamba kubeera nga sadusi Canada eri sayidi ki bwe tuli ku kaalo bakayita scratcher pass oba oyagala genda Canada olina okutambula miles eziwererako ddala. Katrina yannyonnyola bano naye nga okwata sayidi eno bw'ovaawo osobola okuvuga miles endala 200 n'otuuka e Canada baatya namu baagala kutoloka kudda Canada baatya namu laba ande bw'atunula
All right, well, let me just kale ekyo kiba kiwedde katudde ku mulamwa so much for being part of the Sudsy Slim experience. May I mwebale kubeera nga Our gift. kwegamba mwe until mutwegaseko kubeera nga tulambula having a tube ebyasigalira bya sadsi of Sudsy Slim lip balm. kakati Just oven. mujje tubeere nga ate tweyongerayo mukitegeera bano bagamba babale beebulizabuliza mu bantu beefudde mbu baakuno What are we gonna do, Bert? boyi tugenda kufiira kuno omanye Shut up and follow me. sirika omulundi omulala tuddamu kwebuuzisa bibuuzo by'otamanyi ngoberera ne bajja bagoberere bali gye bakutte akaalo keeko kaliko abatuuze batini nnyo nga bw'okiwulira batuuze batono ddala wabula babagambye okuva wano okutuuka e Canada wala ani atwekwasaako Sudsy Slim. yenze mbakuteko yemweba nyambala akakokolo ka Sudsy Slim On the side of a milk carton. kisiru gwe todda wano kalabi kaana gulina olutwe lugulinga olw'eppaapaali baakavuma ne baali bakulaba ne bagamba Like people touching me. mwana zisagala abaana kunkwatirira kati eri laba noono yenna hiyatahiya abadde asoma wano oggulire Well, Gladys, that's the last tour of the day. I'm gonna ntukoze tutya olwaleero go get something to eat. abadde ali musoma wano oggulire Sweetheart, I might see you there later. kale nkitegeera Me and Hobart gonna kakati make eyes and esooke nkoleko kubanga bano abantu abaze okulambula leero babawezeewezeeko bakoze kasente akawera Oh, hey. Real quick. One last question. ninayo ekibuuzo kimu Planes come in and out of town here. waliwo ku nnyonyi egenda okujja mu katawuni kano esobola otutwala e Canada Right. Didn't they tell you guys that when you flew in here? Oh, I'm sure they did. We were sleeping. omanyi kwegamba byebuzizabuziza bino nabyo birambuzi ekibumbe kya Saddusi nno kiri wano omanyi gwe fiiro jangu olabe tetugenze kwekubya ku bunaapu n'omugenzi omugenzi yooyo abaaliyo bwe baavaayo jangu naye tugende twekubye ku bunaapu ffe tuddayo ono Katrina agamba bano valigayi bajjama storage ekibumbe nno bakitya Say cheese. kale mwetegeke at ease edimandi yabakuba ebifaananyi n'abanasulaano kimu ati ate mugamba ki That'll be $5, please. kale mumpe $5 mbawe ekifaananyi kyammwe gwe otulaba nga balina sente It's, kale mbalesi nze ngezi kandabe biki byagamba byatukubye nyaga mwana bano bajjama baliko ki ye Katrina Princess Katrina naawe yetegeeza nagawa mmwe Part of the tour featuring Sudsy himself. That thing gives me the willies. He's something, all right. tugenda kannyonnyoka That. ase tugenda kawomberwa He was the town's worst. okyali ne King Vigilant Ironically, siweerabira it's the only thing keeping this town alive. His story and his corpse are what bring in the tourists. Without him, we'd be finished. So without this dried up mountain pirate, ono abannyonnyola just abagamba munange like a fuck. okukwatibwa kwa Saddusi kwabeera nga kuleeta esitawuni yaffe okubeera ng'emanyika era yituleetera abalambuzi ne bajja ne batuwa kasente so kaakati omulambo ogwo gwe mulaba awo gwa byafaayo Actually went ne mulaba tugukuuma mu kigiraasi omwo gutubeezaawo bangi ku kyalo kuno Yeah, borrow your kale soko gye Katrina osokompe kacyenji nti kale bino yabireka wano bwe yabireka ne bigamba laba fiiru I know how we're getting out of here. ntegedde engeri gye tugenda okuva wano tugenda kuvaawo tutya naye nga ye ategedde tugenda kuvaawo wano nze nkubuulira yatunulira mayiti eno nagala tugenda kuva wano nkaweereza potable jedi ne team one love yona so nga ate nsamba Bashir nkakuweereza ne team for Silver Stars yona akati olw'eggulu olwo banaffe bannyoka ne bavaawo Like I said, the plan is simple. fiiru ki kye yakola We steal Sudsy, mukugambye then for some cash. nagambye tujja kujja ku kyalo tubeeko bye tubba ebinaatuyamba okutoloka abatuuze abalambuzi bwe bamala okuva ku kyalo ne bagenda olwomye ki kye yakola ng'ajja ne munne nga bajja munda bafunye ku screw driver ne bajja eno munda mu kisitoowa Does he seem a lot more menacing? mwana jjama ng'alinga omulamu
He just looks like a bag of that. oli musiru Do a cowboy suit. Looks like his eye is following me wherever I... boy amaaso ge galinga agantunuulidde amaaso Not feel. agamaaso gakulabikira agamalabu Look, are we doing this? tuno tugala kikola tukikola tusobola okuva wano Glad we... okitegeera Help me pry this thing off of here. kaakati kwata wano nga bajja omulambo baguteeka mu kigundi mu kigiraasi nga bajjako ekirabirwamu giragiragira ne bakigagambula wano endabirwamu ne bagikwata ne bagijjako kale oli atidde ga mwana omulambo nda musajja ndabanga omulamu gwe eyo naye omanyi jemma ndabanga You standing there for? I ain't touching him, he's dead. nze sigenda mukwatako ogenda nomugjayo gweddaawo Afraid he's just gonna jump out and eat your brain? olowooza agenda ku yabuukayo anzese angwitidde amukuba akakundi maama andiko bamunzijeko naawe That was close. kale Almost overreacted. nange ndi antiisizaamuko kale naye There's no wrong thing you could put on a pizza. kati abatuuze be bana bakola wano A great pizza. I am not A a great fan. bannyuka nga bw'omanyi Really don't like. kati ndowooza ono nahiyatahiyana kyeyeerabidde Don't like fan. batuka onaga mumanyi This place needs. This place needs. soke muniidira wano olina kyeneerabire munda eno It's a bajja baasaamirira Pizza. bakuba ebiboozi Son of a, I can't find. Eh. Hey, wait Chicago's- just a second. I think I left something in the cash register. I'll be layika right neerabiddeyo back. Yeah, ekintu mwali eri museevu bino byasigala bikaayana kakati kumpe bano 100-year-old dead guy. sadusi bamubba He isn't. sadusi bamubbyeyo mukwate wano bamukwasiza anda asinga okumutya nange kankwateko eno tumutwale kumbe naye yaggulawo waliwo aggulawo waliwo ajja tukoze I mean, all these gophers. naggalawo ye nahiyatahiya kakati kikyembadde neerabidde munda eno ngajja tanalabayo eri mu sanduuko omulambo teguliiyo sadusi taliiyo nabitaddewa kumbe wano bamusibye waliwo asibye kamba wano yefiiro kikimula kimugamu atukoleta asirika bwe sirika ate nekirala sadusi mukwate ate bafu bazibu kikyempulira ekigiro eyo yenahiya byanoonya tabiraba kiki kyempulidde ekigulumbira eyo kumbe ono akute wano omuguwa asibyeko oba nahiya yajjako ne galubindi alabe kiki kyempuli agenda okulengera keesi sanduuko nga nkalu yagamba lindako sadusi alazeewa nga natera kuvaava mu keesi ye myaka 10 tumukuumidde omwo kandabe sirika gwe kiandi sirika omukazi nga ndabanga najja nasembera kiki kyebabikidde wano sadusi otoloseeyo linojja wano tamanyi kiki kumbe kati firu kyeyakola tagani gwe kikazi gwe ojasaamirira nnyo gwe kinaahiya kankulinde nanyweza wano kamba nekijja kibikule yakikanga nata sadusi nebamubika nekyagwa ekimugwira kisadusi sina kyekyoka kamera nebagwira nebakuba n'ekifaananyi maama nyabo maama yabalika bubalisi owulidde ekireekaana eyo Is that normal? oyo si naahiya oyo I don't really. For her? alabika naahiya yadde engulu maama nyabo mama munyambe This ain't helping. Settle down. Now, what happened? He assaulted me. Who? mba nange ndabye Son,
ndabye sadusi That's me. ndabye sadusi nga tunuulidde kino kyasirika He ran up the stairs. abadde ye mwennyini bannange sibalima amazima ga Katonda ndabye sadusi nangwira zibatange nga ndabye nze nahiya ngwiridde wekataawe kakana sadusi tumukwatidde mu kumala emyaka 10 Be careful. Oh, kale kangende eri emanyu neetolola endabi oba bwogambye kangende ndabi ekiriyo obadde ki neyeetolola eruuyi eri kakati najjende manju ono agambye alabye sadusi nga mpaayo ati erisiya aveeyo waggulu eyo tekisoboka mukazi ono bannange olende bwabwereere naye atya nnyo najja eno munda kyekikanze nahiya Wherever you are. kale bwana sadusi yona gy'olivaayo What a crap. najja yinywere kasigala ke najja akoleze kumbe eri kafula aka waggulu awo yayiba beetise sadusi bamutwala omanyi kwata wano akoleza kasigala kumbe sadusi bamutadde akirire webamuta yagwira ono maama yatomera mutomere owulidde ekireekaana vaayo naawe kano bano babasudde omulambo nga tebamanyi nti wansi wali aliyo kati kumbe oli yali azze okulaba kirira naawe ebakirira wansi basoosayo ande abonyebonye kwata naawo bafuna n'akataala mission erabika yakutambula mpaka kiro kakati bagenda okukebera nga sadusi ana gwagwiridde muleete tugende muleete omugwa nagwo nga kamba nga tevaayo muleete leeta sadusi waffe tugende batoloka ne sadusi w'abandi kyokka sadusi walo kuno amazeeko emyaka 10 ne bajja bamutwale tugende muleete ande yasinga okutya sadusi kyokka gwe bamukwasiza tugende jangu tugende kati bano bazze okulaba ku kyali waabwe bamusanga ago maama gwe olwo olugalo nga lulinga olwa sadusi olugalo the mayor. kampite meeya kampite rodi meeya linako tulabe ono yabalika bubalisi bamusanze olugalo lwa sadusi lumusonkotse mu liiso kakati tugende sadusi tumutwale tulina omutwala ate bawulira miranga kino kinahya nakyo oba kisiru kidduka kiseka maama kati meeya kakati gwe olaba otya Tonight, you get to leave it under your pillow. ako kagondi ke tukugulidde Gonna come flying through that way. okitegeera gwe ka ovolo Special. kaliko busita no kidduka twekweke kati bano bakweka sadusi bamuteeka ku ddirisa ndabe sadusi kino kinahya kyayitawo tekyabalaba kisiru kikazi tekiraba nekiyingira eri tekitulabye ebintu byakuno nabyo babyafa jja tugende kakati liita sadusi tugende ebamugjayo kati babadde munda bagamba lindako oyo sadusi mwennyini aze ku ddirisa lyange kati balodi baddosa sadusi bali tebamanyi nti no sadusi bakutte mukwate bo balabye nga sadusi yaze ku ddirisa n'abalingizaako n'agenda yitawo muleete ano yagamba nyamba nze munyamba kumbe bamumuwekesa naye gwe mwana yitawo gwe jatugende okoowa biki kati ompekeseza mwana omuyaye leeta nebayitawo bano bazze wa meeya baleese meeya lodi meeya jangu otuyambe lodi meeya olukwago ngajja What happened to Snake Eyes? Sudsy bushwhacked him. mwana sadusi atomedde ono n'amusonseko olugalo lwe mu liiso lindako kituufu luno olugalo lwe lwa sadusi lwennyini kijja kitya nga sadusi lodi meeya yatyamu Zombie apocalypse. n'agamba boyi sadusi alayika afuuse zombi musadusi alabika zengulu azuukidde omanyi sadusi yali musajja wakabi nnyo nga wetwalabye mu kusooka bannamateeka bonna baamunoonya ne bamulemwa mpaka ebamusindikira omusajja sheri owa us masha kakati saidi eno mu kibuga mu alasika gye tusanga puresikiti eno eya poliisi okoli munafu afande owa abcd kwegamba
yakutte oli omu eyabadde awambye namukadde ne pusi oba likapa kakati wabali awo ebweru abatuuze bali mu kwekalakasa bagambwa ofiisa wammwe yasse kapa muyinza mutya omuleka n'atayaya nga yasse kapa si kirungi kutta bisolo yandikubye omumenye w'amateeka ekyasi naye teyandise bisolo kati bali bweru beekalakasa ebweru wa poliisi bano bagalabira eno nagamba mu kavidiyo tulaba ofisa wamu wa ABCD ng'ajeyo emmoundu asonga n'akuba omumenyi w'amateeka ekyasi at the same time n'attiramu kapa ogwo omusango gwa nagomola wakyali waffe yakikoze bannange bwebati bwe byabadde akatambi kabalabye bulungi live and kicking omumenyi w'amateeka bamuze ne bamukwata wabula namukadde kapa bambi yafude kyo bulaba abatuuze bali bweru wa poliisi beekalakaasa mweza muti omuleka yasse kapa yaffe lelelelele ne ripoota bamukubiramu ebinyaanya jangu olabe jangu kiki kyo naawe jangu olabe ne bajja mama kumbaze obedda bamulaba katambi bwana wakikoze wakubye ekapa abeekalakasiza ennaku 3 bino bimunyumirwa wakikoze n'okuba omusajja mwe gwe jangu afanda akuyise binaba birungi eyo gendayo yabasulira ebiwulire byabwe ofisi oyinza okirekootya abatuuze ne bajja ebweru ne batandika okunkubira kerere mbunasa ekkapa emaze emyaka 14 namugamba wassa ekkapa okutta kapa. There are a lot of grateful people out there. Abantu bali bweru abamu basiima abamu tebasiima. Era bw'ona ogenayo nze kimanyi bagenda kukuba amagye amavundu. I do have some. Tola wansi nze ina kyenjagala okugamba sikuyitidde ebyo. Review board came back and declared your shooting of the Ripper is justified. Kakati kwate emundu yo nze njikuddiza nkuddiza ne badge. We'll have a case for you. Nina n'omusango gwe njagala okwasaganye. Be a missing person. Waliyo omuntu gwe bagamba mbwe yabuze. Omuntu geno nonye omuntu eyabuze. Scratcher pass. Akalu bakata scratcher pass. Je bamusindise. Nkusindise ku kalu bakata scratcher pass ogeno nonye omuntu eyabuze. It's a good chance to get you out of town for a little bit. Ate ndaba nkwadde n'akakiza okugamba okutulukako mu katawuni kano. Kuba abantu bakuno banyivu gy'oli wase kapa ya namukadde. Nagamba akaalo kali wala. Era tugenda kuvuga mu nnyonyogezo olw'otuuka. By the town mayor. Wabula meya yakutumiza mwennyini meya w'akaalo kati bali banoonya omulambo gwa sadisi ne gubabula ne bakola lipooti eri poliisi y'abano ntino balina omuntu eyabuze bamwita sadusi tebabagambye mu mulambo babagambye kimu waliwo omuntu eyabuze bamwita sadusi ndaba ebweru abantu oyo mumutuwe tumusibe ayinza ty okutta kapa yaffe afande kata bamukuba amagye amavundu mwana abantu bano amagi kata bankuba amagi mwana ku lulwo bamukuba amagi amavundu munaffe yalina kuvaayo ate ayolekera akaalo ke bata scratcher paasi agenda nonye munayo omuntu eyabuze tamanyi baye tebamugambye munayo eyabuze maiti ng'ajja ali mu kanyonyi ke ku kamatalisi ayita mu nsozi nga bw'omanyi ajja anyumiza pilot ensozi zino simbi zinyuma okutunulako ovugana bulungi kumbe pilot yebase lindako gwe woya zukuka ogenda kutomeza enyonyi zukuka nzise agenda kunsuula zukuka naawe akanyonyi kamatalizi ne katandika okuta gwe zukuka tobera ng'ofudde mwana zukuka naawe zukuka gwe mwana ogenda kunsuula waji enyonyi tunatera oku kumbe yabadde akitadde moto pilot ojja kunsuula gwe ssebo nze nkyali muto okufiira mu nnyonyi ne bajja bayitewo boolekedde akaalo bakayita scratcher paasi kamatalisi kaabwe nekajja nekalandinga abazungu ekintu kino bakigondezaamu no ddala akaalo katono nnyo naye kaliko at least akasaawe k'ennyonyi
tugamba ennyonyi weesobola okulandinga eno eruuyi mwana muwala Katrina yaliwo nnyo okubeera ng'awalinda baalandinga ng'abalaba oze yava avuga entwala ye oba entwanga ye n'agiriita iruda n'agituusa. My name's Kate. Nze bampita Kate. Expecting it. Osobola olimalayo Katrina. How was your flight? Nsanyusa okulaba ku Carlos Creature Pass. Pilot being ripped. Nti bibadde bitya nti tewali nnyo buzibu just pilot okusumagiramu. Roderick? Kakati Paper that I promised. kuleetedde empapula z'amawulire meeya ze yasabye. Kulekedde omukulu ono gwe mwatumiza munnaye azeeba bayambeko ku nsonga. Tuddawa kubanga mpulira. Wonderful! I knew the mayor called for help. Kirungi nnyo wannange. Got the message because a mudslide took out our phone lines at about... Tubadde tumanyi nti nebakijja twala emyezi 2 tuweereza omuntu n'ekikoze. Naku 2 ne bakuweererezaawo. We bali kujja agenti. Yes. Kale. Really a thing that I work for. Nze nkolera ABCD nti si ekikulu. Kasi tozze jangu tugenda otunoonyeza omuntu waffe eyabuze. Bamuntu tekunoonya maiti. Fill me in on some of the details. Kakati mbulira ku details. Gwegenda okunoonya ayatya yabuze atya. Sudsy Slim. Bamwita Saduse Slim. The circumstances, I think I better let the mayor fill you in on those. Simanyi lwaki naye yatolose. The mountain. Nja tugende wa meeya akunnyonnyola ebisinga nti kale kaba muteeka ku ntwangala b'akaalo kaliko abantu batono baabo kakati nga bamwetika omanyi akaalo nga kaliko abantu nga 3 kuliko omwana omu abeera eno ng'avuba kuliko abasinga obungi badamukadde laba babeera wano nga bapoyisiza emirimu tegikyaliwo abalamuzi babali bajja ku kaalo kuno ne balambula. Here's your newspaper. Kakati Lord Mayor newspaper yo gye watumiza. Roderick. Deni n'ekirala. To at the airstrip. This is Agent Sherman. Ono bamwita Agent Sherman. Your pardon? Oh. Your rug, it's got holes in it. Hardwood floor. Mayor, this is the gentleman that's going to help us with our little... Ono ye musajja agenda tuyambako okubeera nga tunoonya sadisi. Sherman. Agent Sherman tusanyiza okukulaba. Kakati tusanyiza okukulaba kati tukyeraliikirira ku musajja waffe eyabuze. Introductions are in. This is my assistant. Kakati kankulage ono ye assistant wange. Snake Eyes, he Ninana. Yenze gwe bajjeemu eriiso. This is Digger. He's our local undertaker and kati ate ono engineer. bamwita Ziwa. Engineer. Ye engineer waffe w'oku kaalo. Ye makanika. Nze bampita Ziwa nkanisa ebintu bingi. Bikopo jaga. Turns. Buli kimu nkikanika. Please sit. Musiru. Agent. Ye kimuyisa engineer. Kakati agent waffe. Have we met somewhere before? Lord Mayor akute. No. Akute olupapula lw'amawulire tannamanya nti ono kwali ku front page. Familiar, I just can't seem to put my... Nkulabanga ninga yali akulabyeko banakulabyewa. Faces, I guess. Can I just borrow your newspaper? Pako ku lupapula lw'amawulire ensomesome kutayagala alabe ekipapula kiri ku lupapula muno yakubye ekkapa. Bamubye mawulire yakubye ekkapa y'abandi. N'agizingako kati ate laba ekkapa ya meeya wejja negwa ku mmeeza. Can't imagine what's going on. Kapa eyo mugijjeeko terina mpisa. Well behaved. No, you're right. Nejja netula mu ntebe. Batandika ogizanyisa n'akatangaala. Cats. Nze saagala kapa. Mr. Mayor, could you fill me in on this missing persons? Kale osobola okunnyonnyola ku muntu eyabuze ne mmanya. Slim. Wentandikira okumuloonya bamuyita ni Slim. Okay, and bamuyita Sadisi Slim. Actually missing. Did he not show up for work the other day? Watya nga just yagenze bugenzi. Show up for work that... Boy amaze ennaku nga tajja ku mulimu. Safe to assume. Sadisi mbu amaze ennaku nga tajja ku mulimu. Here for him? Incredibly unusual. He's just always there. Batya n'omugamba mbuli gwe tunoonya maiti. Possible that kijja kitya okubeera nti yabuze. Agent Sherman. Ngate bulijja abeerawo. Kakati agent just seems to have run off into the woods. Kale tetumanyi ngeri yakugamba naye kale omusajja. Some people. Yanfumise n'eriiso mu yanfumise ekigalo kye mu liiso mwana. Oh, he have a history of violence. Alina history kale. Been a while. How long? Oh, about 100 years. Amaze emyaka nga 10 nga babimunnyonnyola yavaayo bubi najja ebweru n'atunula ku byafaayo nga bwe kyeboogera kituufu lindako. Agent Sherman togenda balaki muzze kunzannyisa munfunire ennyonyi enzije wano mundeeta mutya muzze kunoonya mayiti eyafedda. Nze sigenda bagamba nti nozze kunoonya mayiti njagala kuva ku kaalo kuno ngende mundeese kunoonya musajja amaze emyaka 10 nga yafadda. Kankubire abe eno olowooza waliyo ne netiwaaka akuna bamugamba ebyo tebijja kukola phone lines, yeah. niye banaagi
What about the cell tower? Kati ate bwe mpita Phone line. ku train ate bya train byo bizibu. I'm sorry, Ono otusonyiwa naye. but I had to leave out a few small details to get somebody up here. Munaye twadde tetusobola kubagamba nti no mayiti yabuze. Mwate temujja kujja. With the believing part. Naganze sigenda kukkiriza byammwe. Zombies? Mugamba mutya nti no ngenda kunoonya zombi. Noonya nte kizombi niki? Let me buy you a drink. Kankunigulireyo kale ak'okunywa. Where to go? Ove ku kyalo kuno kugamba nga nnyota tekuluma. Nti kale baamuleeta. Laba ebbaala erimu emite gy'ente egyakala eri awo. Usual for you. Kale agusavinga yoyo. Kate, you do know that this sudsy thing is pretty ridiculous, right? Okimanyi tino bino bisitole bye mungamba bya mbwa si kyo? You know, Kale gwe olabanga ebyembwa naye. was a real crap weasel when he was Omusajja oyo se bwe yali wa ttabbu nga tannafa. It's like undead, but Akulabikira nga kugamba ffe tulowooza bate oba yazze engulu tetumanyi naye yabuze. used to Kyekikulu ate akalo kaffe katini. and cheating anyone that came into the... Kwegamba kizibu nnyo omuntu okubeera ng'abula ne tutamanya. Eventually, they brought in a deputy Kyokka ate ebyafaayo bye bigamba. on order Yali musajja mubbi pretty quickly. nga mufere. There was a cool Yali yabba golodi nga tetumanyi wa gye yamukweka. shootout on the main street, leaving Sudsy and a couple of his gang members dead. Amunyumiza kasitole nga wekaali kakadde. Really neat. Wabula alina okukawuliriza. I mean, we all dressed the part to make Nze kale ŋŋamba nti kale oba at the end of the olina otuyambako munnange. Sudsy that they're here to see. Kubanga ekyamazima sadisi bw'aba taliko ku kyalo kuno tekuba bizinesi. Anything else? Oh, no thank you, Donka. Kati ono Oh, it is Gypsy. ye Fidanka. I am bartender. Nze kakati nze I am the all seeing. mpeereza omwenge. I have sign over there. Kakati yono n'abalaga w'akolera. Is your crystal ball a cantaloupe? Yeeyita alushinga donka. Kakati yakubalaga erudda amasannyalaze ne gatandika okwekyanga ono donka biringa ebimukubye bajjajja bamukubye kati alinga yalalabikiramu omuzimu ogwa sadisi. Nze ngenda kudda engulu saawa yona ngenda kubalya nze saduse. Ayogera maloboozi 12 ye donka yajimbye no munaffe agenti shaman. Kano nezikira amasanyaze negeesooza negaddako kyekigira mu maaso kaalo. Kyekibadde kituuseewo. Munyumirwako okunywa kamwe lindako mulaalo. Anize nkugambe ki ono ebyammwe naye nga wulira omuzimu kugamba mbu gugenda kudda. I didn't really notice any other lawmen in town. Boyinza akaalo kamwe sikaagadde kyekituufu. I mean, she's picked a... Yeah, I think I'm gonna turn in for the night. Wait, Sherman, before you do, can you just come check out the crime scene? Osobola okujja ku crime scene kwegamba atesti nobaako kyonoonyereza kati yajja. Obviously, laba crime scene just says his coffin. Yes. ye kofini yako ya sadisi nti ye najja anoonyereze nga omanyi agent alina n'emmundu wano oba sadisi aze kumukuba masasi. Judging by the nails, I'd say okusinziira bwendaba kofini eno. Kate, were these scratches here before? No. Ti bino mwali mubirabyeko nti nedda. Jjukira banaffe basooka kugagambulako mmere eno nga tebanamugyamu. Way out? Yeah. Naffe twebuuza yafulumyemu atya naye nga alabika mune yazze engulu twagala omutunoonyeza omukomyewo. Mubaagala sadusi waabwe akomewo bamuzeemu mu ssanduuku badde mufuna kugamba ku kasente. Wabula wano kamera jjukira yagwa bwe yagwa neekuba ekifaananyi bali tebamanya. Kamera yagwa ekifaananyi bwe kikuba. So, is this our suspect? Ono suspect waffe asooka. That's him? Yoyo. It's the pervert? Yoyo sadusi. Treat me like some. Yoyo sadusi yangwiridde. Nze nahi yangwira atya. Blame a guy for trying. Kyeka nange. Yangwiridde nankwatako. Detective fella. Kakati ffe bafandi. Yes, glad. Twagala onoonye omusajja oyo nze mugguleko omusango. Lwaki yangwiridde? I'm sorry. Gwagala onoonya mayiti. Alaska Bureau of Criminal Detection. He's an ABCD agent. Akinahiya. Like some kind of Sesame Street thing? Nze balayenze mbitegeera ebyammwe. Musimanyi ABCD.
Can you Criminal Bureau. Tales of last night? Alaska Bureau of Criminal. Here is a cashier, and I came back late last night. Kakati byaliwo ebiti. And the cash register. Nina bye nali nerabidde mu gundi mukemu. Musefu. Ono emunnyonnyola tategeera. Let's wait bannange. for that. Nenzija. This is a martini. Kansooke nnyeko okunywa kage kagwereyo. Okay. Kale anywa kalufu. I was standing right here behind. Nabadde nali nyimiridde wano. And suddenly I felt like I was being watched, and the hairs on the back. Nenfunamu ekirowoozo ekigambo wandibanga waliwo andaba. So I went over to nenvaayo nenzija sayidi eri. That's when he jumped at me. Awo n'avaayo n'ambuukira. Get out. N'ankwata ku mabeere. I think he was trying to French me. Nze nali ndowooza nti kale. You know, and I'm not that kind of a girl. But not on the first date. Well, not the first 10 minutes of the first date at least. Abanyumiza naye ayasama. Well, so bamubuuza kikyaddamu kiri. Kakati. And by the time I awo opened, nenfuluma. I'm go flying up the stairs. Nenfuluma. Ngenda okufuluma ebweru. I ran out screaming. Okwetoloola sayidi eri. Was Lindako. alone? Saddusi okakasa yali yekka. I was all alone. Yali yekka. Very lusty. Ate ekyawo mazima. He's been in a box for 100 years. Abaddemu emyaka emika mu bokisi nti myaka 10. That's all we need. Thank you. Tetumanyi kyokka munnange. Njagala ne mwana bano. Bo baliko kataala. Bangamba butya muno mayiti yafulumye mu keesi n'edduuka. Kwe kujja eno ku hoteli wagenda osula. Nabakolayo. Prison and post office. Tusanze okulaba. Didn't see you there. My apologies. Ending to my crops. What crops? How may I help you today? Nkuyambe ntya ssebo. I have a room. Njagala kuluma munayi wakusula. Agent. Oli agenti. Kale. No. Alaska Bureau of Criminal Detection. Munayi nva mu ABCD. Your thing? Alaska Bureau of Criminal Detective. Kind of stupid. Detention. When you have to Kyagete. kick in a door and scream. Kale. ABCD agent. Gatolaba nga kya kisiru. Ojja ku lujja okwata omumenyi w'amateeka ng'abeefubi bagamba. Muno basamba olugi. Laba ekisomozo kwe kijjira. Bannange. 1102. Nkuwadde ruumu. Sweet. What's with you? 1102. Or if you drop it into the outhouse. Nti lwaki gyompadde nti yeriwo yokka. Please tell me. Kwegamba wano tebakyaza n'abagenyi. Normans? Tebakyakyaza. And when you see it. Bamuwadde ruumu etasulwasulwamu bantu. Show me to my room. Jangu omperekere mu ruumu nti kale. Ne bajja bamutwale mu ruumu mwagenda osula. Take your bag. Kankukwatire ku nsawo yo. Laba amutwala mu ruumu. Ensawo akasukayo nkasuke. Ruumu yo yeeno. Kati mwana eyo customer care yaki. Yagenda oyigira mu ruumu erimu ebifaananyi ebifaananyi wano waliwo emitwe egy'emmondo gyonna bagita ne bagiteeka no endabo eno hoteri olw'omugi waliwo emitwe gy'akabiriizi why yalina okusulawo teyalina kyakola ebweru embeera y'obudde ey'akatundu yo bwe teweebeera kifo kya nsozi nga bw'omanyi kati bannaffe Saddusi oba bamutwalawa baze eno bamubbidde n'ennaku kati zozenga 2 beetooloolatooloola bamujja ku kalo bamuwongerayo kati agenti Sherman bwe yali asuze ekiro ekyo ebweru enkuba yata kiki kyempulira wansi w'ekitanda najja alingize wansi we kaki kendabye wansi eyo kyokka tooki egudde nagikima maama nyabo waggulu waliwo ebibumbe byema neki emmondo obwo ndabye akogera najjukira maama nyabo eno nasuze abaasa tugenda kumanga ajjukira amaloboozi g'omwali yabadde akola tekojimye maama nyaba Saddusi yamulabako mu kirooto maama najijjayo njagala kati aneemoolerako mulage nja kukuba
Akalambe essasi nze. Mama. Yakati tudde eno ku bannaffe. Nabanne ono bw'atunula. Obudde bunzibiriridde. Atunulira kasadusi kano nga ndabanga. I backtracked. Found his arm. Jatugende. Also, there's a cabin back there. We must. Kubandabi bwe tulina okudda kati. Dark. We can probably. Akwogera koyogera naye. I like the way he's looking at me. Boy, sadusi ndabanga atunuulidde. Some more finger. Vaayo naawe. You know. N'olugalo olaba lwamumenyeseeko dda. It's like keeping together a jigsaw puzzle. Weekuŋŋaanye bwana gundi tugende. Here, give me that. Najja amuzeeko omukono sadusi. Duct tape. Jangu naawe. Oli musiru. Nze ate bye byenku. Ebyo byenkukubira. Jangu. Manina. Ndabanga ntunuulidde. Oyo antunuulidde. Yes. Leka tumusibeko omukono guno gunywere. Just stares at me. Mwana antunuulidde kyali tanzijjako maaso. Twala eri. Antunuulidde. Before now. Atidde. When he was. Antunuulidde. Okwogerako kale tu. Nze ndaba antunuulira mwana. Jangu. Antunuulidde. Mommy's curse. Boyinze nedda. Alabika agenda tukolimira. Tukolimira. Agenda kungwa. Jangu nawe. Mulabye ayoga. Alina byaŋŋambye byensi. Nikakati gwe naye musiru. Oba gwe nkugamba ekikati. Kakati. Okay. Look. Mulaba. It's the trees. Kakati. He's in the grass. He's hanging out with us. Ngezako kumugumya naye yatidde. Awulira n'empewo emuyiseemu. Namugaa gwebeera nange. Guma tewali kigenda tukyakala gya wano. Ndowooza omulaba tugenda mu protecting. Nedda. He's angry. Mbiganya anyiize. Anyiize ki? Eka kati gwe naawe. Anyiize. Atunyiigidde. Omulaba. Seems to have made you a bit weird. Why don't you come over and njagala olabe. Grab tusaline. Companion. Sadusi Slim has. Go back to that cabin. Get some rest. Sadusi Slim rides again. And olina King VJ. And nagamba ku WhatsApp. Enamba eno gikwate bulungi. Ebera 0701 nera 010991. Channel eno beera ngo subscribing ko muganda wange ya YouTube. Channel bagiyita Firimu Enjogerere. Subscribinga gigambe ko ne banno baje bagichekire. Tujja ziraba mu mbeera yonna. So nga ate munaga yagala okunegatako ku Facebook searchinga VJ Kings Pro jakubonsanga butereevu ne King VJ's Production eyo group page Facebook page laba nono Good morning. Room service asenyeza mu room yomu. Pick up call. What's the sort ya? Zegula valize kuchekinga ko. Pick up call. Lwaki osula ne mundo The door was mwana olujiru bade lusibe. The locks here don't actually work. Tezikola kole kofulo. More of a deck. Kofulo tezikoleza wano nzimanyi. Era mbade sobola okuyingira. Lindako. Mwata de mu room. Nga ne kofulo tezikola. Ne minyolo mifu je no room nawe nkaddoji. Also the paper. Ne mwana. And two. Byasenyeza n'abimira. Nikakati ono mwana. Musiru. Kekalo. Bakaise scratcher pass. Best place to abali kubona bafu. Kati bamuleeta. To say is that it's one of the no muganda wange katokange for McDonald's. Akalo tekaliko bantu. Really kill, figuratively speaking. So kitegeera. That would be illegal. Denga. Last I checked. Tell me, Alex, what do you like to do for fun? Look! Sport? It's like nice. My sister and the lady. My favorite. Although akalo kafu abaliko bonna bwe batyo next couple of hours bagata scratcher pass ku YouTube channel Firimu Enjogerere subscribinga bojiraba subscribing ate gisharingireko banno kakati Lord Mayor ngajja means Lord Mayor ngajja Elias Lukwago
town relies heavily. Muna njagala kugamba. Town yaffe yonna kugamba ebeerawo ku lwa musajja oyo Sadisi Siriimu. What town apart from era bw'aba taliiwo ekyamazima emirimu gisanyalala. That's why munnange kale kamwita omulambo nga bwe wagambye. Kyembadde nsaba tuyambe munnange nga bwe baakusendise kale beera ng'omuzadde nkimanyi tonnazaala ebisa tebinnakuggwamu beeramu ekisa kale nga mugamba kano ke kabinja kagenda okuyambako. Alan, why don't you wait outside? We need... kale kyetugezaako kugamba nti oli enakwata emmundu ye n'avaawo Elias Lukwago ngajja kakati kyetubadde tugamba olowooza kati tube tugamba oba tuteekewo omulambo gwani tufune omulambo wakiri gwe tuteekawo mu kifo kya Sadisi naye ate abantu oli bamumanyi. The pinata. It's no. The PR nightmare. Highly illegal. Boy, chibi. Stuffed him. Chibi kale naye. Ono bamujjemu oguuso. It's all good. Kale. Plus we out. Feba kabiba kuno nengira bwanyi. The reason tetulina mulambo gwe tusobola teekawo mpozi era nga tuseemu gwe. Nga mukoze ki? To track down. Nga mukoze ki? But I need a person to lead the team. Kakati akabinja kano kolaba kagenda kubeera nga katrackinga Sadisi kamulekiti kamukomyewo. Okula twe tusaba gwe ate si okulembera akabinja kano ogende mu tracking. Kakati kankolage waliwo kyotategeera gwe nkulaba ng'omusajja ow'akabi ow'amaanyi isitula agenda kwogeraku ng'okomezawo Sadisi wano ebyafaayo bigenda kwogerako ate tunkwata tuyinza n'omuttamu omulundi omulala obaagala kutta Sadisi bamuvunaani lwaki yatolose wano badde mumamuzibire mu kofini ye yerodi meya bafu nga bw'okitegeera is sounding a lot like an assassination team. Boy, kyemwogerako kiringa mulinga abakoze assassination team. Kati bagala tugende tumunonye tumukuba amasasi tumuze. Mbo bamutte kyokolwedde mufu. Kati twagala gwe okulembera akabinja kano bw'aba yazze engulu tulina okumusekula amasasi tumuzeemu oba mulamu ne waba wajja naalinga mu Red Indian ate atunanga omugoba ne wadda mugamba mutya Raj could be our waliwo no kaloboozi order the pork vindaloo kale mbadde nne byenkuleetedde Lord Mayor nti bireete Raj oyo the Indian food oyo ye bamuyita kaloboozi afumba n'emmere y'ekindi yes kid curries emmere n'agibanyonnyola bwe bagiyita bagifumba waffe kale bombaayi ndowooza omuwulidde emmere bagifumba bombaayi kale tuteekamu kale ku kaamulali mungi nga bwomanyi ebyewaffe kyobola sigirya ye simbi bali wano ebibozi bibanyumya tebikwatagana na mulamwa bafu omunabwe agenti Shamani bamuleetedde ensonga naye ali wano bamumalira obudde because I found them in your door kati nno owulira byanyumye so found my Higgins when I told you he was mbuno ono yabayambangako tracking ye kaloboozi mbu ya tracking ebintu byana biba bibuze kalo naddaloozi oba tracking abantu oba nsolo mbu ya tracking stocks yolinga ebuze ati kakati tubaye twagala otuyambeko ge tutracking Sadisi nga bwote tutracking ebintu byakuno kyemugamba twagala tunoonya omusajja eyaffe emyaka 10 emabega tumukomye wano kyekyo kyennyini kyetukwagaza anyway then send them down the Ganges so lwaki tetufe waffe byaffe byangu omulambo wegugira tugwokya nevune tetulitereka nti kati fe waffe tetwagala tumuukya anve wano kati akkiriza oba aganye kaloboozi naye tubuulire Pardon me? Ompisaani? This is up the end of the Ompisaani? Akalo nonsonyiwa naye ng'era yegwe kaloboozi ekyo naawe okimanya akaloboozi I understand ndabanga mumanyiira Lord Mayor die for we really need everyone on board here buli omu tumwetaaga ajje abeere ku tiimu but I'm not going to like this nti kale akkiriza oba oli bamwagala abeere ku tiimu egenda okunoonya Sadisi bamukomyewo I have to admit I am kakale in seeing how this goes and I don't think it would hurt to do a little nandyagadde kale kino kiraba engeri ekigenda okukomekerera naye kyenyinza obubagamba sandyagadde tukube muntu masasi kuba guba musango tewali buzibu zimanyi bona omutuukako ojja kwagala omukuba amasasi kati bane kibatawaanya
tebamanyi ani yatute Saddusi. Bo balowooza Saddusi yakuteko n'atoloka mu sanduuke ye mwe bamusibira. Kati nga bajja allo laba bazoolya bavuddeyo empale ebadde egudde n'agisibako wano suspender ne bajja bafu nga bw'okiwulira akaalo naye enkulaakulana ntonotono naye nga bakayita Saddusi Slim rides again. Kati nga bavaayo ne bazikookinga buli omwazze n'ebikola byammwe mubirina nti bazigyeyo ziri. Kati ate gwe kiki ekyo? Kiki ekyo kyokute bwana guno? Kale nze mundu sizaagala nze kano kamumala kano kakuba omukka kakuba kabeera nga tiyagaasi okitegeera tiyagaasi ne mwana kati Saddusi mugenda mukuba tiyagaasi nze nina eno onaagiteeka ku kiddo loodi go kati nga wajja nga alina eno muyizi tasubwa Linda konda beyo. Ati eno. You know what? I know where you got it. Just take it off and leave. Nga kino kijjeeko boy. Kino kijje sijja kyagala. Eniringa bumo naawe. Ejja kola. Kumba kijjemu. Abadde. Abadde neka goloned. Olina mugamba mukajjeeko. Ate yakajjako n'akajja mu pini. Kati babalule. Nkugambye bafo kamala twakwate kuwentuda kuba naffe ne bajja onono ande gwe beetisa mayiti ya Saddusi. Kati balina akayumba ke baguddeko eno eddala ebbali mu kibira ka kabini nga bagamba yatuyingire nga bamutuuze luno nange mulaba ono ye mutumbaavu oli munne ye mugwagwa n'omutumbaavu we bakwatagana tewaba makulu. Ono yebase andabanga yafuluta Saddusi. Kumbe munne yafuluta. Saddusi afulu. Chokana ya yasumagira mukayagala kwebaka. Kumbe Saddusi yagwa. Wanje mama nakugambye mulamu. Nakwe mulamu ngo wakana. Mulamu yo chali. Afude ne munte bayagala ku. The chair. Nedda takuvudde. Agude bugwi. Andrew. Mwana nedda. Is it from here or something? Chali olaba ndowooza. Olaba. Negwe naawe. Have you? Chali ambadde ambuukidde ssebo yi. Ne Saddusi. Alayika ayina kyanjagaza. Ayina kya. Ano naamuzaawo. Mama nnyabo. Yerindako wano nga ndabawo. Eki. He's back in the chair. Ndowooza olaba kati muziza mu ntebe. Nedda. Sokolinde wano waliwo kyesitegeera. Tegwe weetiisatiisa olinga kyana kito. Ande wantama. Kumbe ande alina kyaguddeko wano. Lindako. Munda nga mulimu engeri y'akabookisi. Ng'akisikayo ekisanduuke. Lindako. Kitulabe. Nga munda. Lindako. Mulimu sserubwatula. La haula. Obedda batunoonya. Tetulina na kyetulina. N'agikwata. Mulimu n'ebisumuluzo. Ate ekisumuluzo kiggulawa. N'otubokisi otunja ulindako. Kiki kyozudde? Leeta ndulabe. Leeta ne bino. Ono namanyi. Andi kataala nga tabitegeera. Ng'ofunye eno. Kandabe. N'agimutereezaamu wano njokoba. Nedda badde ngezesa eri just mbadde songa muggwe. Neebuzaabuza. Secret pass. Bagamba. Omanyi oli Saddusi Slim yali mubbi n'akabinja ke. Kati mu kumutta yalina golodi gwe baali babbye. Kyova olaba abalambuzi baagala nnyo okujja okukyala kalo kano ka scratch pass. Balowooza mbu kuno kuliko ebirombe bya golodi. Kati alina golodi gwe yali abbye. Wabula ne bwe baamutta abantu tebaamanya golodi oyo yalagawa. Kati n'agamba omanyi tetubeera nga tugudde ku maali ya Saddusi nti muno olabamu emaali. Kakkana ande anja. Nsonga mu mundu yogera nga akantu ako katunuza eri omulaba bwatunula tukole omulimu tuve wano. Omusajja oyo mufu ddamu kirowooza nti naakutunulidde okitegeera gwe musiru nze bino nze mmanyi bino gye bigenda okukomekerera okitegeera ate ke tufunye emundu kiwedde naye gwe mwana The town.
You need a little bit more than an old gun and some bullets in a cabin in Alaska to prove to me that this is cabin. How about these rosary beads? Ngamugamba kati kwata wano olabe. Lindako. Saddusi mufu. Ogumulambo kati akabinjanga kekunganya. Akagenda okunoonya. Omusajja kati bano katabe tulisizeeko bomu. Abadde ne kaguloneti. Yakajja mupira. Nga bajja. Oyo munaabo omwavuddeko. Nga bagamba kati tusigadde bameka nti bataano. Kwata wano serubwatulayi. Nkwagadde. Aya tugende ku front. Bafu. Abasinga tebamanyi bakozesa mundu. Mubageze kunoonya Saddusi. Saddusi ne kubagenze okunoonya. Mayiti. Yafadde emyaka 10 emabiga. Nga bajja. Munafe agent Shamani yabakulembedde. Kati nnolaba. Bano nno ababiri. Omugwagwa n'omutumbaavu bali eno ludda. Nonga ggula wano koofulu. Kanda abakasuluzo kanategedde kaggula wano. Kakabini kabaddeyo mu nsiko. Maama. La haula. Nga bagudde ku byakabye byaterekebwa emyaka mingi emabega. Linda kutulabe. Kyekiri eno mulimu ku bijanjaalo. Omanyi wabaawo ebyokulya nga tebivu bino ebyokulya by'omu mikebe. Nga ndabako ebifaananyi ebi. Mulimu n'obunzaali. Kiki kino? Eno tooki oba ki? Kijja kukola. Lindamu ono n'alingizamu eringa bayinokula etunula side emu. Agiringiza eri kyokka eri ebeera bakumpi. Ono n'ayiwako seppeewo. Kumba abasajja bajja batrackinga Saddusi wagye yakote. Jagala olabe okyayire King BJ nagamba mukulitiranga chano YouTube bagita filimu enjogerere gisaachingeko muganda wange gwakalabire eruyi walala obere ngosobola okwekanya sinema zino ezakabyo kamala so naawe omulabi w'ebina Uganda searchinga channel bagita Uganda ni movies enjogerere obere ngogisubscribingako ononye ne sinema eziriko ez'omulimbi Follow his fingers. naawe omulabi w'entuni oba katuni ow'abakulu His fingers. naawe ayagala okusanyusa abaana bo birango searchinga channel bagajita katuni movies enjogerere. There's another one. Ojja kuba ate era osangako katuni owakabi maloboozi ga King VJ n'amaloboozi abalala kakati bana bajja batrackinga. It's a gift. Onagamba nze nkwadde ekirabo obwedda bamanyi mbu kaloboozi ababuza kumbe kaloboozi n'abagamba obwedda nzija nkuŋŋaanya engalo ezijja zikunkumuka ku Saddusi kitegeeza gye mbatwalayo ewatuufu bo obwedda balaba abatambuza no kulamba tebalaba kabonero konna kumbe obwedda yajja akuŋŋaanya engalo ezaze zikunkumuka ku munaffe Saddusi si mubi mu kutrackinga newankubadde nga batuwadde ekizampe ez'ekisiru bw'atrackinga stokis ano ng'ajja kati maze okwambala okitegeera bino nebyo wayambadde ebibirawuzi bijjeeko mpaka ekintu kyoyambala ekyamakulu yambala eyo obiringa owakabi tuli bakabi tuli babbi oyambala biburawuzi musiru kati yakiyisaamu buyisa lumu waggulu allo nagisikayo ono we nja kukuba omuntu wano atuzungirako eno ketugifunye kiwedde nga bajja wakalire njagala ndaba batumanyira soke tuleera kisinge namuko wano ayagala kwambala mbw abeeringa Saddusi bwe yayambalanga kino byensanze mu kooti nono omanyi yabeera curious aba ayagala nnyo okumanya biki ebiri mu luumu eno bye tutannaba kukebera ngajja ali akaana kabiri janjali ebyagagga mwaka guli omanyi ekijanjalo nga kyagaga n'okukala ne kikala banafrika bayingira akajjangu ono agenti owa ABCD Alaska Bureau of Criminal kugamba criminal detective enkwatako nkola kino nfuka tulaba bade sinalaba nti ofuka oli musiru ojja buzibu oti onga nkojowa kale tudde heri side yongera okaweereza mwana muwala Safiat ogamba otya omwana muwala Sumaya banji basa naye bwe bali kukekkanya songa ate Tahia Princess Katrina agamba atya mwana muwala na Nyanzi Dorina agamba atya ayina akekanya okuva kubona obwasooka ku channel bali kulaba namwe abalala mbagamba abagala okulaba sinema z'obukoleya n'endala ennongooseemu beera ng'onoonya ka app bakaita Catflix wekanya sinema eziriko obiringa ate munange osobola okubanga okota buliro banaffe bakyala banno
save more time if we just left the ransom note at the scene when we first took Sudsy? Shut up, Andrew! It's my first kidnapping, alright? I didn't have all the pieces previously as we do now, alright? Right. Don't you worry. Kakati bano banaffe bakayana ng'ono agamba siyawe andi saagala weeraliikirire nange golaba waneno gwe mulundi gwange ogusoose okuwamba omuntu kati sirina nnyo bukodyo kati kumbe bano bagudde ku kakabini kayumba kaliyo Saddusi alabika ali muno bono bamanyi banoonya Saddusi mbu yatolose Saddusi omu nga bajja balya kava wano abamu bayizi abamu bayiggako abalala bakolako mukyaka nagamba ate kuba mwali omulaba alina mu ntebe yeewujja omulaba Saddusi mwali Saddusi mwennyini mwana njagala mukukubira essasi oyo Saddusi ebyo bye yatulimba mbu yafa kumbi mwali mulamu ono nakuta akakebe ka tiyagaasi kuva ku tiyagaasi nti kati bajagenda kukuba atya Saddusi kwa Saddusi ali eri wala nga bajja Sudsy! Gwe sebo Saddusi wangi vaayo nga n'emikono ogiwanise twakwetoolodde dda tulina n'emmundu maama ka wansi nawe Saddusi ne bamusindika n'ava eri n'ava mu ntebe omulabye ng'abuuka ava mu ntebe nva mulaba kati bano tebalaba andi ne munne nga bagamba Saddusi bamusambisa ebweru basambisa Saddusi bo tebalabayo tebalaba ali munda Saddusi balaba Saddusi yeetalava nadda eri kumbe bano be bamukasuka nga bajja mulabye omulaba n'olukoofiira lwero olwa Saddusi lwe yalina yeye muke wansi ne bakuba Saddusi atukuba amasasi Saddusi mwali munda ne bamuwerekeza faya Saddusi mwali ne bamukuba ebyasi oyo Saddusi mwennyini atukuba amasasi nze mulabye ng'abuuka ava mu ntebe tebannalaba bali munda tebamanyi nti no munda mulimu ande ne munne nindako ne bazaayo bakafaya ani atumanyiira nono weyetala yadde nkumi yalina serwatula kati ono afande Shamani naga omanyi soka olinde ono weetaagawo okutaayiza Saddusi ne bajja bamwetooloole bajja no bamuvuma Saddusi kati ono anyiga akalikiba ka tiyagaasi mulaye akube bwe yakuba tiyagaasi yakuba banne ne mwana omusiru yakuba banne tiyagaasi wano nno bayinza obutatambulira bulungi banafu abali munda kuba abasajja babazinze kati balina serwatula eziwera kati Agenti Shamani nga yadde akkalirisa keeno kumbe ono yetolola nadde eno katankube oyo Saddusi ne mukwatako bannange Saddusi ne mukwatako omusiizi kati balaba bulungi kati ono yadde eno mukadundi k'emmanju andi yagamba banzi kati kyeyakola ng'akwata Saddusi ono ng'asimba kano wano sirina gakubwa musiru atuteddewo tiyagaasiwe kati kumbe ani andaba njagala kati mbakube ono alabira ddala nga Saddusi yamukuba kumbe ono atazeewo Saddusi omutwe gulabika ebweru ayayisaamu omukono nga Saddusi alinga yali mu ddirisa yabakuba ebyasi oyo Saddusi mwennyini asoke mumukonkoni sasi oyo Saddusi mwennyini kati bano nabo bali eno bo bamanyi Saddusi yabakuba kumbe eri waliyo mulala kati oyo Saddusi jamukuba akawompogomo ako kata andi bamusekule eryazi lyayita munda bagala kunkuba kati nyiizi kwata ate okubanze andi kata akubese yawe yitamu eyo bakuba amasasi kati nno bano gabaweddeko obwedda bakuba kifwa kati nga bali akava kati bagiwadde andi mbona yakuba ekubeko kiki yakola omanyi amasasi ndabanga agampeddeko ate Saddusi gyali munda eyo Saddusi gyali bannange Saddusi gyali mulamu diita ono nga bamwatiikamu ebyasi kati afande Shamani waliwo kyatatikiira agamba Saddusi mulengera najja aveeyo Saddusi kati balijjukira balesewo akakebe ka tiyagaasi kati afande Shamani ye ng'ajja kirira wansi tebakulaba lutwe tebamanyi nti no gwaliyo ng'akomawo eno mmwe Saddusi mulabye boyi Saddusi tumulabye obwedda atukuba n'amasasi kati nga bagiwa andi neera asonga mu munne njagala nkube ku muntu wano ngono alingiza kati wakuba ekyasi teriwo liwonno aliwo naye yese bakuba yakuba kakebe ka tiyagaasi ne kagwamba mu bano wangi kiki ekyo kyakubye atuse mama lindako atuse zibarage musiru ani omugabya ayita tiyagaasi zibarage atukuye nakutusa tiyagaasi yabakuba bamweretedde bavaayo bawoloma mama kale musiru gwe kaloboozi bavaayo bayoma omusajja sibakubye nako nina abagenda bakaaba babadde eki nze nange simanyi bagenda bawoloma Saddusi kale
kati Shamani yasigala Saddusi mukusigala tutuza mu mundu. You think he's dead? Obalabye ati boyi bagenze wasigadde woomu kati Shamani Detective Shamani yasigala ng'embeera si nnungi wabula nga ne focus tayira bulungi agezaako okwekaka baasituka alina gwe yalaba ajja. Jjukira bo banoonya Saddusi sirimu ayambala enkofiira eya bbulaaka kati Saddusi ono ye yajja alina obulevu nabwo jjukira bulinga bwa Saddusi kati ono yalaba ajja mazzi naye nga tamutegeera bulungi kumbe ono amuggyako mundu tibalage Saddusi tokomye okutukuba ate ne mundu yange ogitute Saddusi bakitunziriza bundu zebalaye yalabanga Saddusi kumbe kankwesonyiwe nze siina budde bwammwe anange Saddusi atuteotu yagezi batage wati omusajja watu n'abalika China King Vijay toina kirabira yadde engulu yaddanga musisi kumbe Katrina yabadaze Kate, what are you doing here? Atukola kiwano gwe Your little play date came back running into town. Ati munanga akabinja kewaze nako kakomyewo eringa kakaba You hostile. Choka ate gwe nga situkulaba Nebatugamba mbu simanyi Saddusi akuwambi Rescue the damsel in distress. Nange ne ngamba kati okufunawo rescue team nina kujanzeka mubumpipinze rescue team Word has gotten around that my kati yatugende kubanga munnange I met akabinja kukasanyewo dda sina kyekyoka kwata bino gezeko okweyambayamba oteeka ku nkota eno yagigwiridde like little girls kansubire soiled themselves. Kansubire kikolera okubanga munayo rescue team nzize Didn't need rest. mwana sibitegere ebintu byemwandiiseemu bino Sure that taking a nap in the dirt sibitegerirako ddala head was all and to capture stuff. okyali ne King Vijay kino kyo tolina kubeera ng'okyerabira so ng'ate yogera okutegeeza gwe munange kano nagenda okwecekera kikere mundu ye agamba walabiko ku mundu yange mundu zijjukira nga Saddusi eyaggi wamma budde nno buzibaaziba bali mumasekati g'emiti eyo gambye okyalina King Vijay tolina kubeera ng'okyerabira so ng'ate yogera okutegeeza gwe munanga ayagala okwegatta ku WhatsApp group yaffe just sindika ka message ku 0701 neera 01 09 91 tubeere butoola atubeere ng'ogattibwa kuddekende ly'essanyu kati bannaffe nabo akayumba baakavaamu bakimanya bye basigalamu abasajja bajja kubanoonaniira bajja eno bajja nga bayitamu jjukira ku kyalo kuliko ebirombe bino abalambuzi abasinga okujja ku kyalo kino bo babeera balowooza mbu ebirombe bino bya golodi kumbe ebirombe bino birimu soda ash oba soda ash mukitegeera kati nga bajja nga bayingira munda baafunye akatadde oba wano Bert, did you notice something odd just before the shootings? Empewo eringa empewo ye anda ayongera kutya What? Kiki kyate That's his name. Mwana nze nawulidde bali bakyali bayita Saddusi. Yeah, I guess they did, didn't they? Bamutuuziza mu kagaali omanyi mu birombe bino mubamu engeri y'obugaali nga bulinga bu train obutinniinya era butambulira ku buguudo buli obubanga bwa train kati bamutuuziza mu kagaali bali mu kyandibadde nga kiromberombe kiri awo When we took Sudsy. Nope. Gwe gundi twatute Saddusi tewali muntu mulala yatulabye. We know they saw Sudsy. Okay, but that... bo balowooza that's weird. Bo Saddusi Be weird. yatolose yekka. And at the camp, n'ekirala they had to have seen him through the window. bamulengedde mu dirisa bo balabye nga yabakubya amasasi balowooza mulamu naye nga kyo kituufu mulamu omusajja oyo mulamu gundi mulamu bye bagambye bituufu nange omusajja namulabye mu dirisa yabadde ansikako n'emmondo naye ggwe kati bwe bituuse ngenda kukukuba omulaba kisiru mwana sagala kubba na bisirusiru nga ggwe oba nkikolere kikino Saddusi mufu nki olimba Get all your duke in a duffel. saagala obeere mu kutya saagala obeere mu sirusiru okitegeera okitegeera gwe mugwagwa nkitegeera naye
naye kale mama kale Sudsy. Kugambe Saddusi mufu omulaba bwatunula mufu naye nga ndabanga atunulidde nze kati ono ngajja ng'ayitamu ng'amugamba kansoke ngende mbegenda beki ekiri ku kyalo gwe sigala awo okuume Saddusi tatagira nti kati ng'onajja anakyaze kyayagala okubala abantu bano ab'oku kyalo ayagala kubaako kyabayiiza yategedde badungu bafu bazibu kati alina ennyumba mwalingiza muno ng'ajja kati banyandaba kale ng'ajjayo wano alina engeri y'akabaluwa kati ate laba wajja asatuka n'akona ku kitiiwo ekitiiyo tebampulidde ndako tulabe akaalo tekuliko nnyo bantu bakaita scratcher pass kati laba eri munda andabye Lord Mayor alinamu kakapa agamba kakapa gwacyankalanya ebintu ano sonyiwa ndabika awo jangu ondabe nkukuba essasi gwe ssebo Lord Mayor waakako oyinza okunnengerawo nenkusekula essasi lyonze kati Lord Mayor wajja laba enninnya ani ankyankanja n'ettawulo ya animal print lindako pulidde ng'omuntu ali ebweru naye ate eno kalo tewali aliya begitiyo oyasaamirira akunda ba Lord Mayor kati yamukuba kitiyo kati ande yasigadde eno yekka ne Saddusi nagalindaka uno mpuliramu ebiwologoma omanyi obeera nga watidde obulira n'ekitaliiwo mpulira ebiwologoma ebiwologoma muno mulayika mulimu n'abalimu Saddusi tayita banne alabika agenda kuyita banne endako ndabe tebabeera nga bali saidi ze ali mu mpuku bwomu naye nga bwomanya empuku zitera okubeeramu ebinyiranyira ebiwundo ebiki lindako biki ebiryeno buyegumiza alo biki ebiryeno yegumya naye ng'ate yeeyongera munda mu mpuku yeeyongera yeeno yagala kulaba empuku eno erimu biki kati nga bwomanye si mpuku gwamba iri awo biringa biromberombe balinga basimamu kati ngajja eno erudda wali engeri y'akabokisi genda okukasokoolayo mulimu ki muno mulimu ki bbaluwa kiki ajja asomako wano ye ande mutumbaavu endakendaye nomulayika mulimu n'ebirala ng'abikukunulayo agala ngende ebisomero eri awali Saddusi tatoloka manyi Saddusi oyo mulamu aja no yeegumya Saddusi mufu tasobola kunkwatako indako amanyi gwe namuyitako Saddusi ndaba nga ntunuulidde mulabye nga ntunuulidde ali mu kagaali akagaali buno obuyita wansi ku burairo obutinni kalinga kwegamba unapinga gakankali kankasobera eno Saddusi gyatalaba Saddusi yalayika ndaba najja akacekerera eno ye ande Saddusi sirimu rides again ye firimu kawuliriza muganda wange King the Rock Master agamba tya mugaya Faizo bagamba batya bonna abazanyi ba sinema ab'ebina Uganda mwe balikola mulimu ogwo namwe abaziraba mwe bali kuziraba wanje inkulaba gwemutsiro andaba nayo nategedenga ondaba ati bwakasuka ate yategula kagaali Saddusi kwali nategedenga andaba oyo omusiru andaba kumba kagaali katambula andaba kati wuyo akavuga ajja omusiru andabye munyambe Saddusi angoba
kumba akagali ketegudde kajja kakkirira ate ye gyali jajja gye kajja andaba munyambe nadde eno ku nkomekerero y'akananka nako ne kajja nategedde Saddusi nategedde ng'oli mulamu nategedde baaba nategedde ne kati ebituse ngenda kukuba masasi muziru gwe ngenda kukuba masasi agana nakuntomera gulabe kugenda kuntomera yatuuka ku Ande tebyali birungi akati tuddeero ono yakola ku kawoteeri kaloogi ya abeeno gye muli gye mbologi luggule kakati yayita agent Sherman boyi waliwo ekirabiseewo jangu nakoye ebintu byammwe nedda jangu kino boyi kyamu bwangu kati munafe akomawo ajje munaye alaba esseyaawe Andi gye yasigadde ajje ayita Andi oza Andi nga mwali kakati ono omusiru yalazeewo banange Saddusi ate gwe gy'oli ye kakati Saddusi mpita waaki kati agenda okwetegeeza wano lindako Andi aliwa ng'ajja nyokutuuka eno akagundi gye kakomekerera yakibalabalamu nga Andi alabika ibanange nga Andi yagudde wansi namukane gwe Andi wagudde otya wansi nawe gu Saddusi nvaako gwangwiridde nnyini Saddusi ali fayini gulabe gwangwiridde gu Saddusi gwo kati bamukola ne bamuzza nkugambye Saddusi mufu mulamu oyo wangu yangobye yavuze akagali nangoba bagudde wansi ne bamumementula n'engato ye neevaamu olwo n'agimwambaza n'amusiba bulungi bisola tepu mulamu oyo kyali mulamu nagwe musajja mufu banange yaffe emyaka 10 emabega oli musiru kale gwe nvuma naye lwanakutakula mu mugongo wuuyo mulaba alayinga akutakula mugongo sijja kugamba nti agenda kutakula nakoze nanso byokuleka wano nagenze nkolaga ekintu kye twapulaninze kyokka ati gwagenze kutegula kugamba satu kati waba kuba wakulaba musiru gwe wanange nga tuge tukikole tubeere nga abantu tubeere nga abaprofessional ababbi abali professional okitegeera leka kwefuula mwana muto mwana tugenda kubeerawo netubonebone ennaku nannaku tekudde okuva ono batolose mukomera jjukira kakati pulani yakuva wano kati munafu yamaze okukuba loodi meeya ekitiiyo yabawandikidde ebbaluwa nabagamba mbaagalako $50,000 So you're saying that door, Sudsy, whacked you in the face with a wagambye waguddewo olugi nga Saddusi akulaba nakukuba ekitiiyo Not necessary. yankubye ekitiiyo bakubira olime ekitiiyo When I came to bring him as usual, nze mune nageze omuleetera ebyokulya bye nga mulaba ali wansi nga ndaba n'ebbaluwa eno ng'emuli ku face your robe wide open. kitegeeza mbu Saddusi yaze n'akubona ekitiiyo n'abateerawo n'ebbaluwa ne mwana wano bakyali bafunabo naye nga naye agent Sherman waliwo kintu kyatategeera bwe bagenze okulumba kakabini eri mu kibira yalabye omusajja ng'alaba Saddusi mwenyini yabakuba amasasi I have a plan. naga naye nina pulaani Should we gather the posse? Yeah, sure, let's gather the posse. The same posse that just left me for dead. Tukunganya akabinja kenyini akandeseeyo nfiire ku ttale ebisiru byandeseeyo nnyini kati balina pulaani nabo gye bayiiza ye waliwo ekintu kyatategeera yalabye Saddusi mu kadinisa nga yabakuba amasasi kati yeebuuza mayiti eyafa emyaka 10 emabega enzoto tukuba amasasi obwenkanidde awo ate sinakyejjoka nekomawo ku kyalo nekuba loodi meeya ekitiiyo nemuwandikira n'ebbaluwa wano olwo nedda kyesitegeera kati nga bagamba nina pulaani ki gyalina ng'ajja kati bano babawandikidde ebbaluwa nebagaa tubaagalako ssente $5,000 egya $. omugituwa mbu Saddusi yagiwandise bwe mumpa $5,000 nga nkomawo
on action. kwegamba Make it up with them. mbosaduse yawandiise ebbaluwa kati bano gaga mumanyi heroes. sente ezitaese Samsung. babatedde wansi obupapula kale bwanusu nga 10 10 nno olw'Uganda wansi kungulu ne bateekako ebipapula wansi ebyo wali ebipapula ne bateekako obusentesente kungulu lindako obusente ng'otaddeko obutono naawe wayi mbadde sirinaamu nnyo mubayinamu omusolo mumpa mutono kakati stream couponer pulani ki gye muleese kati mubagala sente zino bazitwaleyo mu kifo oli we yabagambye balina oteeka sente kale kwate kutiyo gitwaleyo Lord Mayor alina otwalayo sente zino kakati gwe zitwaleyo fe tugenda mwetooloola waviirayo okujjayo sente nga fe tumukuba amasasi mbu bagenda kukuba Saddusi kati kye bagala kukuba Saddusi amasasi mubaddemu afe bo baddemu bamuteeke mu ssanduuko yaabwe baddemu bafuna abalambuzi ande nga gaba ne mwana nga basajja nga tebajja kati beekwese mu kiyumba ekiri wano lindaku bajja kujja kale katulinde tulabe Lord Mayor ng'ajja bo bali mu kiyumba kiri wano mbu beekwese eno luuyi wuuyi ajja ajja nansawo aze ne kutiya kutiya erimu sente endowooza tugaggawadde nga Lord Mayor jange kutiya agiteeka wano ebalaganye walina okubateera akasente kino tugala kikola lumu tukiveeko kitegeera nti kino kyenkugamba kikulu okitegeera gwe musiru tugendagenda tugyewo sente tutoloke tuve ku kaalo kuno bino byonna biggwe nti nga bajja basajja batu nabo baagala akasente bave ku kyalo kuno nga bwomanyi batolose mu kkomera akasente baba bakiitaaga kati Lord Mayor sente aziteekawo bamugambye luteekawo sente vaawo onagamba ti nga tavaayo agenda ku nedda bali abasajja bamulaba fe kyetwagala just ateekewo sente aveewo anti alabika ayagala kugamba kati Lord Mayor naye agenda kunona pulaani banange kati bano nga bajja kati basindise ande ajalingiza sayidi eno alaba oba tewaliyo omuntu mulala agoberedde kugamba omuntu mulala aliwo ng'ajja ku kidinisa kyenema manya atya mangu sente azitaddewo naye nga tavaawo kati Lord Mayor ng'agamba bano totulaga nti weetuli atali mukolera bano busayini akabonero akalaga bali nti no sidinzika ngende eno naye ate sirina genda eyo ngendewa vaayo kati nkole ki tabawulira no vaayo bamugamba vaayo obotaddeyo sente vaayo nga alina bayogera nabo lindako kyalyo nalayika alina baali nabo ayagala kutukubisa gwe ande naawe olina kyolaba sirina kyendaba naye See if I can move this idiot along. Mutufu singa nsobola okutambula nzeka n'ono omukyali singa gwe nkuleka kati najja nakuba wanaka akadirisa wali wenyini wali ne bazijjayo kati ate Lord Mayor yoyo mwenyini Saddusi yeye lwaki totuviira owotaddewo sente vaawo bawulira waliwo ekitali kituufu alina ku mmundu ampeeko emmundu kankuwe eyange naye size eziri eza bulijjo eyoono ekola etya yakuba wano omukka nawe tebagikola bwe bati akabonero akalabula bali nti wano waliwo abaliwo ni mwana shamani yagandi mune mugenda kunjononera pulaani atatulagawa omanyi mpa ku mmundu yo emmundu yange nze nsigaze eki kwata anange omwala naye najja n'agissa wano lwaki tovaawo oba otaddewo sente nze Saddusi nze njogira lwaki tovaawo oba otaddewo sente nakalindako eno ndabayo omulala ajja kumba fade shamani ayise eno ayagala kulaba munda muno ddala Saddusi alimu yekka vaayo mama Lord Mayor akabira wali kugambe oba otaddewo sente vaawo nagawendako lindako ono najja n'alya kava kati agenda okwetegereza nga waliwo aliwo wajja yakwata nawe gimutimpula kirira mpaka ku ttaka gasiya kyekigwa muno tumukube ne batandika osekula ebyazi awali Saddusi ate Saddusi bamukuba amasasi bwe bamwongera bagale tufudde pulaani bagyononya najja nagamba kati omanyi ande jangu nyambe tukuba abantu bano ande gwayita mufu bakuba byazi
kati Shabani abadde bambi akoze pulani ayitiri mabega alabu bamunda muno ddala kituufu Saddusi alimu yekka ye waliwo kyatakkiriza kati ate ande yamutimpula nkoto kati nga bajja abagula weru yene manju bano no bakuba ebyasi kyokka ate Lord Mayor wali bamugamba vaayo tugenda kukubiramu amasasi ngavaayo bano bayita manju Saddusi gwe basoozaayo ne ande naawe genda kirabe kati ejenti Shamani adde engulu kwate kuti eyo gye batugambye wali nengerawo digi eyo digi ya Katrina nindako bwabanga kati ejenti Shamani adde engulu wano bwabalengera notabwe ebezze nga bajja ku kiddigi kya Katrina maama ani yankubye gundi ku mugongo nga basimbula digi nga bakkirira nga bajja nga bava kaalo kati ejenti Shamani avaayo naye nga yawulira kabunguluze ne focus talina bulungi buli mukisa gwabeera alina ogulengera Saddusi abaaziriseemu kati yalengera kadigi akawulirayo ng'alengerako omuntu engeri alinga akatuddeko naye teyategeera kati yajjayo omutwe mubadde mwagala kunkuba kale tutegedde nti yegwe ffe twalabye ekifaayo mu luyisa kye tukuba bo kye batamanya nti oli yayiseemu dda bayiseemu dda baabano nga bajja bakuula kapiki beeyongereyo bo bamanyi sente bazifunye kubanga bagambye Lord Mayor sente ziteekemu maama nyabo ono naaweese Saddusi ku mugongo omanyi otya nti nakugambye ebeerawo It's time we show these bumpkins who's in charge, who's boss. Tubadde tuteekeddwa okulaga bana batumbavu nti ffe tulina emmundu ffe baakabi nti kimanyi nerindako. And where's Saddusi? Saddusi aliwa? Saddusi mukutte wuuno ng'alinako mikono naye bannange kati Saddusi ate aguddewa nga yagudde yiiri olwo yasigazza mikono niwa naye musiru gwe ande akoze nze kansinga kirabe oli kifu fane ku piki yange kirabe kati Saddusi nga bamuleeta nga baddamu bamupanga musiba out of here. We gotta make it quick. nga mwaka tuga kyanguya Get over here and hold something. okitegeera gwe musiru ebintu byompuliranga kati Lord Mayor felt he had to nagamba omanyi eri embeera yasusse kata munkuba amasasi nze Lord Mayor omulamba. Do you remember seeing two Sudsies? Excuse me? nabugamba omulabye ba Saddusi babiri had you seen double? lindako gwe naawe olayika bakubye n'ozirika n'olabamu babiri But nedda where? I saw more than one person on that. nze nalabye abantu abasukka mu omu. I think it's Saddusi yabadde eri mu kaddirisa nga abakuba amasasi kyokka nga ate sayidi eno nange waliwo eyankubye n'enzirika. Saddusi must have dug up his old gang. Saddusi bo yalabika akuŋŋaanyiza akabinja kejjukira ku ntandikwa abalaba sinema gye yatandikira. Saddusi yalina abasajja babiri be yali akola nabo agamba alabika akuŋŋaanyiza akabinja ke balabika be batulumbaganye bali basatu balabika kumbe era ne bali basatu Saddusi n'omugwagwa n'omutumbaavu kati onaagamba Saddusi alabika akuŋŋaanyiza akabinja ke Shamani ntubaganye mu nebisirusiru nze nkimanyi kati tuzzaako ki Lord Mayor. I guess we could wait for them to make contact again. nze ngamba tubaleke baddemu batukubira essimu oba batu ayayaya babali awo waliwo yabakuba mawe yatuukira ku kino ayayaya kumbe bano be bazze ne bakasuka mawe lindako okasusa ekituufu nedda ejjinja lyenkasusa eryekyamu kati nkugambye ebbaluwa tugisibe ku kiyinja tugibakube okubye okasusa ejjinja lyo kaleeta mwana bannange singa nali ekasukidde nga mugaba kati kuliko akapapula kati kwadde kulina okubaako obupapula bubiri kati ebbaluwa esoma ety ejjiddeko bweba mwagala Saddusi akomewo muyinza obutaddamu kulaba Saddusi wabula kyetugamba musome akapapula akaddako ate akapapula nga kaliko kamu akapapula kaliko kamu mbukuliko ekirabo ekijjirako onajjalingize kumbe bamukuba mawe endala lindako Saddusi waali ebweru awo alabika waali kati bagambye anda akasuka ejjinja nga kuliko obubaluwa bubiri yakasuka akayinja nga kuliko kamu nagawo nerabidde okuteekako attachment ku jjinja eryasoose kati attachment esoma etya nga bajja bacekere ono no bamukubye mawe
ate yeringizisa kiki ekiri omu kiki ekiri omu bubaka ki watuwadde Fingernail? nga kuliko olwala lwa Saddusi lindako Thought that Sudsy was Jewish. olwo lwe lwala I want to thank you. olwala lwe yanfumise mu liiso ye luddigo Out of windows. kakati nze nina kyentiisa nze nga Lord Mayor Not to mention kugambika n'akaalo reminds me. Lord Mayor yekolede mufu kati laba nnono kaloboozi Realize that ababawiboozi byeyindiya jukira muyindi kyagenda basfule sinema akabi okyali ne King Vijay wera kubeera ng'okyerabira gwe munange ngala okutugatako ku WhatsApp 0701 001 09 91 tuba butoola were nga wegata ku ddekende ly'essanyu naye ng'ate sijja kwerabira YouTube channel bagita firimu enjogerere beera ng'ogisubscribingako munange obeere ng'ate ofuna ebyakabi eby'omulembe kakati ate at the same time nawe ayagala okulaba sinema z'ekina Uganda searchinga channel bagita Uganda ne movies enjogerere bw'ayagala okulaba sinema z'obukoleya sijja kwerabira just genda bugenzi ku Google Play Store downloadinga ka app bakayita Catflix kateeke mu simu yo obeere ng'osobola okwekkaanya ng'osobola okwekkaanya sinema ez'obukoleya adventure action movies eza buli kika muganda wange obeere ng'ate tofuta owubaala oli ku kyeyo oli mu Uganda oli ku mulimo oba olabira waka ku simu yo beera ng'okola ekyo ojja kubeera nga weggobako stress kakati bannaffe nga bajja enkeera ku makya babawandikidde akapapula ne babagamba mukole kyetwagala twabasabye sente ejjo mwagenze tuwa bunusu we mugaana leero okola kyetubasabye tubasuubiza temugenda kuddamu kulaba Saddusi kati ono mbu Saddusi yawandiise abagamba munkolere kyenjagala ndyoke enkomewo bwe mutakinkolera sijja kudda kati manya abokukyalo badongo kati akaalo bwe kati wekafaanana kasirifu kamala ejenti Shamani yatudde eno waggulu agamba mutufu nedda njagala kulaba kyava abayita n'abagamba buli omu ali mu position waliwo abali eno mu kabimba k'eruuyi eno abamugamba ye ani ali position babagamba nno abagamba oli agenti eyali owa US Marshals mu biseera biri ebikadde eyakwata Saddusi mbu yaliwo naye mu position ndaba nno bano kati akaloko bwe katyo obupande bwonna obuliko bwogera ku Saddusi Slim saagala wabeewo alumizibwa mukitegeera Thanks for the vest, by the way. Kale weebale To do that. weebale kitukolera It wasn't really my color. kale yasiti nze nkola mulimu gwange nze bantisindise bayamba kati kaloboozi ngajja akantu ako kalumya omutwe katunuze eri yenze kaloboozi wammwe akantu bakakutunuzaamu n'owulira ng'omutwe gukubobba jukira talina mundu yaddala emundu ye bagimutuddeko omwana mbadde nze just kucekinga ndabe obayo gy'oli waggulu gyendi okitegedde n'ogenda naye mwana Perhaps I didn't think this one through. I should go. Kale kanzireyo wabire bya mwenda ikasijja bisobola ikaloboozi kati eno waliwo engeri yakato yireeti kabaluka alo waliwo eyakayingiddemu kiki ekyo kibaluse jukira banaffe mu bintu bye bazudde eri bafunyeyo eyandibadde nga explosive bagiteekamu kabaluka kiki ekyo kibaluse maama nyaba laba nno kaloboozi yajja asooba kiki ekibaluse ono nadda kayi okiraba kabadde katego kwata ne bajja balabe kiki ekibaluse eno kiki ekibaluse munda eno kiki ekibaluse kati eno babadde babatega kanyiibwa kyebabadde baagala kuba obstructinga akabadde nga katoyireti bakateekako kwegamba explosive laba naakayingiddemu yavaayo akotyo nkukaba musekudde awo gye nakufa bufi ono adageze essala zike alukira kuli
naye teyakavaako. Ekyomukisa ekirungi teyafuna buzibu okujjako okujja engoye n'enviiri. Kakati bannaffe ba ande si basiru bategedde bano abaye baleka baagala bateganyeebwa babakwate. Kye baakola nga babateekerera explosive nga baagala akayumba kabaluke, bwe kamala okubaluka bamanye oba bano babeeteeze. Olwo akayumba kabaluke bayite saijenu bajje babbewo sente ze babategekedde. Abamanyi sente ziri awo nzirabako. Bano bakyali baleka baazitaddewo gya tugende mwalaali jangu tugende, ne bavaayo ne babeeraga oba mutukuba mutukube tunonye sente. Lindaku nina kyendaba nina kyennengera nina kye kiki ekyo. Kati bano balabanga Saddusi kati kumba omuto ow'ensala ye yafuuko yayise eno luuyi. Kati ate agent Shamani agenda olaba nagamba gwe blaza waliwo kati simanyi blaza wa ayise eri agenda funa obuzibu kati omuto ye yasooka okulaba nagamba la haula obudde tumanyi tunoonya Saddusi kumbe bibbi. Omuto ate ye yalaba ekintu ekizibu ennyo kuba omuto bw'aba yalabye tasobola kubaako kyakola. Kati ono nagalindaku abasajja ndabanga abali abasatu kumbe dino njagala mbakuba efuuko bannangi, njagala mbakuba amasasi ga fuuko. Ono nagamba omwana agenda funa obuzibu. Kati agent Shaman ye talaba bali abasatu, alaba mwana. Bano abasajja nze ndi ABCD agent muwanike otherwise ngenda kubakuba amasasi nze mbabuulira. Yavaayo kubanga omuto n'agibikulako wano, ono n'agibikula geza okola eky'obusiru nkusekule n'agimulaga ngera bwe byali mu ntandikwa nga Saddusi alumbye akaalo nga wa US Marshals bamusindisa okujja okubatekinga down. Babawandikidde mbwano wewali sente abakutte akutte Saddusi. Kati onaavaayo njagala nange kuba omuntu nange njagala kuba omuntu kali kano kenaakuba ekyasi kali mabega. Ofisa wa ABCD agent kwemba ABCD agent tamanyi nti mabega ate waliwo omuto. Kati Saddusi na bakitegeera gwe musiru ono bwakuba buleti ate fooko yakwata ono muntu mbwe yankikoze mama fooko enkute kiki kigenda mu maaso. Kati ande musiru oba mukube sasi gwe musiru njagala kukuba ekyasi. Kati yali akyusa akube alabani akubye seyaawe nga waliyo kato ali bakajjayo bakatrina teeka wansi emundu others ngenda kusekula nti nedda sigenda kuteeka wansi mundu. You drop your gun. Teeka wansi eyo. They're not zombies. Teeka wansi eyo. Full of desperate looking men with guns. Linda kumbate majiba zombi. Bizombi si bye birina emundu. Mama anda ali wansi fooko emunyonyogedde entumbwe. Anagamba wotateeka wansi mundu temugenda kuddamu kulaba Saddusi n'amusitula. Muwambye atajjukira akaalo kamwetaaga ngenda mubalula akatwe tojja kuddamu mulaba. Saddusi will be history. Saddusi agenda kubeera byafaayo boyi wabula bwe mukubira wano. Look, let's just calm down. You calm down. Gwabakakkana tomanyira gwabakakkana Hostage. Go. Namugamba We can talk about this. Nsobola okyogerako tetulina kye tugenda kuwogerako. Njagala sente zino nzitwale teeka wansi emundu yo ondeke nkwate sente ngende nze sina kyembiitaaza. Ne bavaayo Lord Mayor nahiyatahia njukira ku ntandikwa ya sinema ono agent Shaman mwe yali ataasa namukadde yali awambiddwa eruda mu kiwe house. Namukadde yali nakapa yali awambye namukadde kugamba agent Shaman bwe yakuba ekyasi kyakuba kapa namukadde yakubisa. Kati yabasabye ennyonyi bwe mujja katundu ennyonyi bagireeta. Ennyonyi tugina kati yali kumbe n'ennyonyi kaali kawaani nga basibye binankananka kubigwalaba n'ennyonyi gye mwaŋŋambye okumpa ya kiwaani. Lina kuya bagyeraze ennyonyi eguddeyo kale tuka tubaye tugirumbirako bali abasiru tubaye tugibalimbiralimbirako naye tetulina kyakukola. Kati jjukira yabawandikira napaka njagala sente n'ennyonyi. Kati laba nabasabye ennyonyi mubadde munnimba n'okunnimba n'agijjayo. Nabasabye ennyonyi munni bwakuba onajjukira yakuba esasi luli eryaleeta obuzibu. Esasi baali kuba ali ku ttaani njagala olabe ono bw'alikuba bw'ati musajja watu mu mbeera eyali awo likutenze tebamukubye oyo kyali agent Shaman tebamukubye agent Sha mama nyabo bakubyani kumba akabumbe akali
akaliwo esimashozi naye kakwata eri mabega wali yakunkuba balija kukubanza n'alyoka agatabusa kati sawa yakutoloka kuva wano nekala kati ande ali munda tamanyi kigenda mu maaso ande mayiti njitonjinona mayiti kati akugamba awambisa yandibaddenga munafe Saddusi Slim batandika okugeweereza njagala olabe naye ekibuzo kiri nti biggwerawa kati akutte wano agenti n'agijjayo kati jjukira kana akantu kabeera kalina engeri gyekakuba mu mutwe ne kakulumisa kati Lord Mayor waali akutte kapa ekalaba kapa eraba akataala akatambula n'emutolokako jjukira ngaera byali mutandikwa agenti Shaman yakuba kapa ya namukadde amawulire ne gamwogerako era abantu ne beekalakaasa kajjukira kapa yejja enoonya kana akatangala keeraba n'agikookinga n'ajja njagala nkube omutumbaavu ono njagala mukube ekyasi bwakuba bwati ekyasi jjukira ne kapa ya Lord Mayor yali egenzeeyo ekapa ya Lord Mayor yali egenzeeyo lindako omutwe gwa Saddusi Slim bagukubye guvuddeko mwana biki byo bino ebiri mu Saddusi bye bamupakiramu jjukira mayiti yafa baagikaza ebintu maaso bi otuleseeko nnyo akamanyiro naawe katulina yeyeevaamu oli fayini ntiye abatuze ne bajja balaba alabadde aleeta obuzibu kati agenti Shaman yataasiza ku mulundi guno kapa tebaagikuba wate emundu yo nti kale ne babateeka waniruda basuspekiti basatu Saddusi Slim ne banne ababiri oma tumuzudde kyali yali yafa emyaka 10 eyo gadde atutoloseeko tumuzudde. Present to you Saddusi Slim and his zombie gang. Nange munange mbaweereza oba mbanjulira Saddusi Slim ne bazombi banne kati munda mu bigoyegoye bya Saddusi bino Golodi gwe yali yabba emyaka giri 10 nga tannafa yali yamwesonseka munda mu ye n'agamba lindako tunoonyeza Golodi ono okumala emyaka n'emyaka nga Saddusi yamusigaza yamwezibika nga Saddusi munaye babadde nga bakuuma omulambo kumbe bakuumiramu neyandibadde nga Golodi eyabbibwa mutereevu Mukama abankumire so nga at the same time njagala obeere nga osubscribinga ku channel eno osobola okubeera nga tunyumirirwa wamu kyona ekibeera kizeeko tolekere mukana bakadiridde mweraba.